Ebigambo bye ngenda okwogera bigenda kuleetawo okukubagana empawa buli muntu olw'endowooza ey'enjawulo gy'alina. Ntera okwogera ebigambo bino nti ebigambo byange tebyetaaga kukyamukirako, bye bigambo by'otaaga okuwa obudde n'okola okunoonyereza okukwo. Njala babuulirawo kino. Bwe ŋŋamba nti waliwo okubeera comfortable ennyo lwe kibeera eky'omutawaana mu relationship ne mu bulamu obwa bulijjo. Omwana gw'omuzaala oli mwana wo oli muzadde we. Waliwo omwana lw'ayinza okusukka ng'olinga agezaako okumujjukiza nti omanyi, njagala ojjukire nti nze ndi muzadde wo, oli mwana. Waliwo okubeera comfortable ennyo lwe kisukka n'osanga landiroodi nga kimukosezza okubeera comfortable ennyo ne kimukalubiriza n'okujja ssente mu bapangisa nga yabeera comfortable nnyo nabo, yabawa access ku ye ne babeera comfortable nnyo naye. So ekyokumuluma, ekyokulwawo musasula ne kiba nga si kyekintu ekiri awo ekipya nga kya bulijjo. Waliwo boss. Njogera bino nga bwe mbagambye nti ebigambo byange olumu bikwetaagisa kuwa budde. Ate ebigambo byange olumu oyinza obutabitegeera today kubanga oyinza obutaba victim wa mbeera, naye lw'omala okukituukako olwo bikujja noga wait, mwana kakyali kano kalina ebigambo bye kaayogera naye birabye obuzito bwabyo. Being too comfortable. Wali okisanzeeko ng'abakozi olabika wabasembeza nnyo ne basukka we balina okukoma ne bajja babeera comfortable nnyo gy'oli nga boss ne wessa nnyo mu byenjogera. Siina gwe ŋŋamba nti beera omuzadde omubi eri omwana, beera boss omubi eri abakozi bo, beera landiroodi omubi eri abapangisa abo. Si kyentegeeza. Nkozeseza ekigambo being too comfortable, giving them too much access, too much freedom, ne babeera comfortable nnyo. Eno betukozesa batuuka ekiseera nga n'ekyokutuuka leeti n'ekyokumiisinga ogenda okulaba nga okubeera comfortable ennyo bwe kusukka, abakozi batandika okuva ku principles ze wateekako okuddukanyizibwa ekitongole nga bya bulijjo. Lwaki? Bagetinga too comfortable ne bossi waabwe n'ekitongole. Lwaki ntandise n'ebyo? Njagadde kusimira musingi bino byenjogera biryoke bikola amakulu gy'oli. Akantu kano okalaba. Njala bategeeza. Waliwo kankujjukize obulamu bwo nga wakasisinkana omusajja oyo. Bwe wali wakasisinkana omusajja oyo yakukwatangako bukwasi ye nga akutteko, yakutunuuliranga bw'ati mu mmunye, n'akutunuulira n'otabuka omubiri amasannyalaze ne gakkuba from all corners of your body ng'akutunuulidde butunuulizi bw'ati agenda okukwatako nga wa sense. Omanyi caayi abulako buzi amajaani bamunywe nga yayidde. Wamuwuliranga buwulizi ng'akomawo awaka. N'owulira ng'obunebiwabo nga wena akabugumu. Oba omubiri gutegeera gutya oba guba guwulidde kiki ekyo? N'owulira akabugumu nga kakujja. N'owulira nga ebbanga bwe litambula bw'ogattako one engeri gye yakyukamuuko n'atandika okukola ebintu nga biri contrary ku biri we mwatandikira ka relationship, communication n'ekyuka. Gaya alina engeri gy'atandika, omuwala alina engeri gy'atandika okubaamuko omuntu wa bulijjo. Tulina bakyali baffe
nga kyaliwo nenga ne wajja n'akukwata n'akutambuzaako engalo bw'ati ng'olina engeri gy'olya nga bikunaginga nogona nga tomuvinga nga ono okujjako ng'onoobeera bubeezi mukaba. Waliwo eyambuuza nti ne you guys mubeera mutya bwe baba bagenza bakola massage. Massage si yanyumira ennyo. Kyalasozi alina massage gwakola nga balina mashini gye bakozesa ate olw'okuba nnyo eri recommended ku byobulamu ndooza ye best massage. I don't know if it's because Becky yamukola naye ate yasooka kuntwala ku mulala eyamunkola massage ne mwagala ne kati nsooka bazzayo ku massage oli ow'okutukwatako n'engalo mubimanyi nali mukozeeko emirundi egiwera. Kati oli kwe kumbuuza ne massage bwe mumukola temumuvinga ne mwanga kujjako ng'oli mukaba tekincrossinga nga tubeerawo nga tunyumya oli ngenze kunkola massage kakati ekirala kiki ne mukwano gwo nga wa bulijjo nnyo naye kambabuulire ogumu ku mutawaana oguli mu marriages zaffe ne relationships zaffe okubanga ebbugumu muve ku kyabbugumu likendedde ebbugumu lyaggwaawo. Ebimu ku bintu bye tukola nga tusaagirira ne tusukka we tukoma bye biriwa. Kakati mbabuulira bino. Omukazi ne bw'abanga akemeddwa n'agenda akiitinga ku bba bw'asisinkana omusajja oli amusigudde experience kumpi ku buli kintu bw'akompealinga n'omusajja we ow'ewaka gwazaddemu abaana gwawongadde naye aba alaba nga takyawaya. Kyova olaba ntera obbagamba nti w'okonfamingira relationship ng'ozza ku relationship enkadde ova mu relationship emwogera mu relationship ey'okubiri okukonfaminga nti relationship ey'okubiri eri better oteeka okuba ng'oyise ku kaguwa ak'ebbanga ly'omaze n'oli era kinakyo kino si kyakugwirana naye njagala kubuulira ebbugumu eribeerawo omusajja oli ng'akuweereza message akusigula emessage asobola okuba nga message ye ne baba nga batudde n'omwami wo nga tomanyi ne beekobaana ne batypinga message same message ne bagikuweereza ojja kusoma message nga yeemu naye ojja kuba ne feel ey'enjawulo ojja kuba n'empulira ey'enjawulo ku gaayo n'akusigula. Njagala nkuzeeyo wasisinkanira omusajja wasisinkanira girlfriend wo waliwo ebintu ebimu nga twekisize naye okugenda nga tukola buli kintu ng'abantu bafuuse ba bulijjo kambabuulire bino byembalaga kiraga nti buli omu afuuse wa bulijjo nnyo eri munne. Okuzanya kulungi ng'abaagalana okuzanya kulungi ng'abafumbo naye njagala kukubuulira bwe tutagenderera ne kugenda nga kukula okubeera nga kutuuka ku level y'okubeera comfortable ennyo otuuka ekiseera nga wallahi omusajja oba mukazi wo nga bw'onooba nga onoolinnyibwako mwoyo w'okugenda ekyamuliibwa nga balina kusooka kwokya kabiriiti. Nkiddemu bwe tutaagenderera ennyo ebintu bwe biti nga tubifudde ebya bulijjo ne munno bwe tutaagenderera nga tubifudde ebya bulijjo tujja kutuuka mu maka tubeere ne relationships ng'okufuna mwoyo agenda ne baawo ne girlfriend wo ne mwami we ekyamuliibwa nga balina kusooka kuleeta kabiriiti bakwokye okoleere. Ng'omuntu wa bulijjo nnyo gy'oli nga wa bulijjo ebimu kubikuleete nja kwogera ku bifo waliwo ebifo bye tuyaayaanira okugendamu wano e Kampala mumanyi ebifo omuntu gy'ayinza okugenda nkwese ebifo eby'amaanyi ebyanguwa ennyo kati kangereze ku bifo nga Serena ku shows z'ennaku zino emabegakaawo era nekikyayambye Serena kubanga shows zaayo zibeera ku ssente za wagguluko $10,000 kudda waggulu
ebyo ebifo okubanga birina engeri gye byepositioninga nga birina class z'abantu be basinga okutagetinga ne class eyo gye batagetinze si bangi nti baba bagendayo entakera kati abafunye olungubanguba ne ba stretching ne basesetukamu ne beewalirizaako ko ne bagendayo ebifo ebyo bibeera byanjawulo. Njagala nnyo enkoko ya Cafe Javas zino chicken wings, but I want to tell you guys zaafuuka eza bulijjo gye ndi eza bulijjo era kati bwe ngenda ku Javas kyonga ekifo njagala Javas ensonga ez'enjaga zaayo nnyingi emu ku zo ye customer care. Those guys are professional. Tojja kunoonya waitress nga waakusooka kulingiza no at your service, but ebyo bye bimu ku byenjagalayo. Sijjo sanga kerere akati njagala nnyo era bwe boyina HP nakyo kinzigire nakyo nkigezese nenjagala nnyo abantu abamu bayina olukungu lwe baba nabo nagendayo nga si mukungu ayina olukungu lwayambala olwa environment ebyo bimu ku byenjagazayo kati nagalanga nnyo chicken wings. But I want to tell you chicken wings zigenda zifuuka eza bulijjo ate nsobola okubulira lwaki zigenda zifuuka eza bulijjo. Relationships zaffe singa tuyiga nti wabaawo olumu bye tugwana okubanga tusobola okubyewala bye tuteewaze ne tutabisussa. Olwaleero osanga abafumbo nga bwe baba bagenda okukola sex nga bamukola kufunirako tulo naddala kufa abasajja abakazi omukazi akwerekera ekyamuliibwa n'akutuusa bw'ati n'alyoka alinya emmotoka n'agizza n'omusanga nga atudde ku ntuumu y'engoye ati azooza n'ogaba ne balimanyi nti kamperekeddeko akooye nga takooye. Naye abasajja bangi bakola sex ne bakazi baabwe kufuna tulo ng'olwa kikennyo kyakyamuwa kikennyo kyova olaba era tebaba na budde bweteekateeka talina budde buteekateeka mukyala we amukangamuuko na mitwalo 10 olwamukoleeza akabiriiti amukoleeza akabiriiti tumubamanyi atandika n'obumeseji mpola gye bali abakyakikuumye nga bafubye naye mbabuulira nnamba ennene ogenda okwekanga nga abasajja sex just watulo n'amanti kakati kansoke nkafune mu kaawo ka sexy olukowuko olumala ng'agwa si bangi nnyo abasajja abalina obuvumu n'amala okgenda ekyamuliibwa ne munne n'alyoka asigala nga n'azuukuka n'agenda ku laptop n'akola proposals yabadde alina okuweereza si bangi era n'abakazi ayinza okukyanaga eno omusajja takyampulira. Naye mbabuulira bino bwe biti bwe bisukka get me right bwe bisukka ebbugumu mulaavu lituuka ekiseera nga balina bakoleeza kabiriiti mulina kwekumako mwekumi muliro. Olowooza lwaki osanga abafumbo nga bakozesa zi Viagra? Olowooza lwaki abantu batunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja? Abasajja baatuuka okubanga ono takyamukoleeza. Njagala mumbulire bameka abasajja ng'agenda kusinkana akawala omulundi ogusooka n'abanga yeetaaga Viagra. Gwe kennyininyini omuliro ogenda okugulya nga gubeera mu 3 phase. Buli kimu ky'olowooza ku oli omuwala kipya. Tomanyi bw'ayogera, tomanyi bw'ayimba, tomanyi bw'aseka, buli kimu oyagala experiencing kati omubiri gwo gusisinkana ekintu ekipya. Naye waka abasajja abamu oba abafumba bamu kati bagala kusooka kukozesa ku biyenge nga ye naturally takyasobola. Kakati bw'ojja n'ogattako ate ebirala byetulya obukoowu stress ne gujja bagira. Naye njagala babuulira ekisooka ebintu bwe biti omukazi n'akitwala nga kya bulijjo okubeera mu nnyumba ng'atambula ataayaaya butaayaaya taliiko yadde akabikka omulalu. Bwe bityo bye njogerako.
omusajja n'akiranga azunga buzunza ati n'omutunuulira ne mutowe nga batambula tebalina yadde empisa bamantaala bumantaazi mu nju bwakugamba nti ondabye ng'ogamba ate singa abaami mukimanyi nti ate ffe baali tulabyeko nga tuli bute akabanga katono abaami nina gye nabadde tade nalegenze kuwuga kati tugenda gye tunaabira era nabagamba ne mutereeza ebifo bino ekifo kino kirungi naate wano ssomero lwaki kati waliwo wati tutuuke okwambala nesanze mu ruumu nga mulimu Gaaya omulala kati ate nga tulina okweyambula ne tweyambula kakati Gaaya anoonya ebyokuyiga kwekuuma nnyo nesi kubaliisa ku musajja munnange kati oba abakazi batusaasira busaasiza okutwagala kati nga bwemutnga kasinga mbadde mukazi kati kana akasajja nkaagalako bweti nageyeza akasajja ekirungi kyekabadde kalina omubiri nga gutukula kabadde kalina omubiri ogutukula kati ne mutima neŋŋamba kati kalabika nange kyekankola okungeya bwe netunako ne kakati wa wenina awaliika wallayi nga wambula era bamadaamu mwebale kutwagala naffe olumu tumanyi okwetunuulira logaba nange nga yonainaina osongodde busongozi otiire kakati ndi ku kiri ekyokubeera too comfortable omanyuka bumanyusi mu nju omukazi agenda okukomawo awaka olugjamu ogenda okuyingira ekisenge engoye ajjamu akasukeeri n'omusajja akasukeeri kugamba olumanyimanyi okumanyiira okususse olukubanga oli comfortable nnyo omukyalo omusanga ali mu kutabula mu nva naye nga n'amabeere tekuli yadde bbulaga kakati ye ki bino byenjogera bikosa ng'abasajja babikoze bikosa ng'abakazi babikoze eri abasajja nga tonyumira kinu ne kubanga wafuuka comfortable nnyo mukazi wa kutunulira nga ofuluma ekikomera newankubadde mwe balandira odi nti olina eddembe lyo naye ng'agambuwa ekikufulumye bweru n'oyambala ekinumu oba obugulu kyekyaki era nga gye nakutunaga bannange ebigere bino naye omusajja ono kazi buntubulamu bwe nanoonya anti obuntubulamu atunula ku mubiri gwo nga tabulaba ng'alina kubunoonya mu kwogerako mu bikolwa byo bino bamikwano bwe njogera sitegeeza nti mu nnyumba tulina kutambulanga nga twewombeese kwegamba munnange tulinga abali mu ssabo mpulira abantu essabo lyerisinga okubatiisa nene yeekaalu ebifo ebitukuvu bwe tutuukawo era obeera weewombeese si kye ntegeeza nti ono ogenda kubanga olinga alina ekitaawo nedda naye bamikwano tukisussa get me right I have said tukisussa kaakati ebimu ku bigenda bitte ebbugumu ŋŋambye ng'ogasseeko stress ogasseeko ebirala n'ebirala ogenda okutunuulira ono nga mwabadde mu mpaka z'okubwatula amasasi ebikompola laba bimunjogeza munnange oli ato njagala ombuulire nti mugenda kumala ebyo agambe nti jangu mperekereko ekyamuliibwa obwongo oba wabwonoonye n'olwekyo abafumbo mufumbo munnammwe nze njogera bino ebintu bino tulina engeri gye tubitwala lightly naye njagala bategeeza birina gye bibbaakafayalingira ate tetutwala mutawaana kumanya kiki ekivaako ngambye bw'ogattako ebirala kati ogenda okutula ne munno nga wa bulijjo nnyo waliwo olwogamba musajja wo ng'otegedde akawala ke yalidde oba oguwala oba ekiwala omanyi abakazi eriyo ne bw'oba omukazi wamukubyeko Miss Uganda ne bw'oba wamukubyeko Miss World era kaba kakazi luba luwala kinno mama olwokuba lwawangula wa Miss Uganda era baalubbira bubbizi teri mukazi akkiriza nti bankubyeko ekibaati ng'oli ddala masava agookya naye kankubuulire oli naye oluvannyuma ayinza ozuula nabadde ki kyova laba abasajja aluve abanga ali kazimu amuvuddeko kakati n'alyoka agamba nja kukukubira omanyi kakati ate kusimbadde bankubira n'apuluka n'agenda
nga kituufu naye alina ngeri gyakitunanga kati bambadde nfaaki naye olw'okuba abadde takisisinkananga mbadde nteesa nti ebimu munnange tubeeko we tubikomya tetukisussa nnyo bino byenjogera bw'onootuula wansi n'ofumintiriza kiringa omuntu ava akusaavinga emmere bwakugamba nti kamala okgendako mu kyo n'agenda mu kyo n'okakasa nti wallahi mu kyo tagenze ku shootikko tagenze kukola susu otuuka okumulaba ng'avaayo addamu okukwata ku masowaani ne bw'aba anaabye ng'omulabye ng'anabye mentally obwongo bwe bubeera bwaswikinze dda bulowooza bintu birala nnyo nnyo date mind mumanyi bwe tuba tulowooza lwaki oli okubanga abadde akusaavinga fruits n'omulengera ng'anyiza emnyira eri abakola obukozi bwati n'anyiga bwati n'amaani akola ati I am nagging you but it's the best way to okuwa ekyokulabirako bwati ne bwamala kati n'anaaba n'omulaba ng'alese ne katawayo n'akasiimuuza bwati kiri kiba kikugenze ku bwongo and I am telling you bino ebintu biri nnyo bya bwongo ababitwalamu omubiri mulabye ennaku bya bwongo kakati omuntu bw'atuuka okufuuka owa bulijjo ennyo kakati n'agattako ng'ekyokubeera naawe nga talowooza ku kyakusenya si nsonga byebyo bibeera mu bafumbo kumanyiira olunaku lwe wasisinkana omukazi ogwasooka lwe yakutwalako ekyamuliibwa wasenya bw'oba ojjukira bulungi wateekako na luyimba lwa baasi dunuya olwabasudde ne lutandika okuva lubiba mu dakiika 15 oluyimba lwagenda okuggwako ng'okyasenya kubanga ogenda kusisinkana omuntu n'olyoka ojjayo ebiwoowo byonna n'obyekuba kubanga toyagala akusunge njagala mukimanye nti mu bufumbo tutuuka abantu nga twesunga naye nga abamu tetumanyi na kumanya kizibu ki ekiriwo ng'oli akusunga ogenda kukola ki ekipya yamaze okukulaba nga muli kwe hey guys tubeeko we tukoma tetubeera comfortable nnyo omukazi osanga alese omusajja ali mu kulya ebiberenge omusajja ali mu kyo size ez'omu nnyumba najja namugamba kankwe ku biberenge n'abimuliisa ng'oli n'agatta emikolo egi ogw'okulya n'ogw'okulya tomumanyiira nze sobola byogera ebyo tetubeera comfortable nnyo no tetubeera comfortable nnyo nkiddamu tuleme kubeera comfortable nnyo bino bibba akafayaringa nga mukazi w'omulungi kyova olaba ojja kutunuulira omukazi nga muli mu jjaamu kikukyamule naye nga ne mukazi wo ali mu kusala okuva Nakasero akirye ku paaka nga waliwo ekisajja ekimulaba nga kyonna kisubbaladde nga kiweddemu era ng'omukazi wo bamutenda obulungi lwaki gwe batokyamutendamu bulungi lwaki abasajja abalala bagwirana ku mukazi wo kyokka tokyagwirana lwaki oba tokyagwirana yafuuka wa bulijjo lwaki bali bagwirana mupya lwaki gwe ogwirana nakiri ekikazi kubanga gw'ojja kunoonyerezanga n'ekyo ekikazi ky'obadde ogwirana nakyo ate nakyo ewabba waakyo kya bulijjo stop being too comfortable ng'abaagalana twekisize akira tunamma ebimu abantu katubalage bye balina okulaba mu budde bwe balina okubiraba oba otegedde kye ŋŋamba bw'oba totegedde bino then topic tebadde yiyo ng'oscrollinga ng'ogenda ku bintu ebirala wamma nkitadde stop being too comfortable